gwe banyigiriza. Nze nkoze ebintu bingi nnyo, abamu ne bafuniramu omukisa nga bw'olaba Alien Skin namuteekera concert ye, sagala kifula luyimba, baamala kumunyigiriza nenvaayo ne mulwanirira ne muteekera concert ne mufuula ensonga, naye omutima gwe najjiramu lwaki Palaso yakuba Alien Skin. Saagala muntu akozesa buyinza kunyigiriza mulala, saagala muntu akozesa ssente olw'okuba oli mwavu. Awo nno mbeera ku mazima, mbanja kubeera mukambwe mukko. Essaawa zino njala kwebuuza gavumenti eno ekikolwa kye yakoze abaana ba NUP tukirize tugaane, kyembamanyiko kiri kimu nti bavumi bawemuzi mu ekyo tewali abasinga. Naye ekigambo ekituufu abaana ba NUP babadde tebanaba kusiiwuuka nnyo mpisa eri security. Naye njala kwebuuza President Museveni ebimu ku byosinze okusigaza byobadde okyalina ye security ne discipline mu magye. Naye bwe twogerera bw'obanga tokyayina discipline mu magye, ng'amagye galabwa nga gakubwa Abannayuganda, gabatulugunya, gabakuba, gabamenya, awatali nsonga yonna. Katugende mpolampola kadima ensonga eno radio y'abantu ba wansi tulina okulwanirira Abannayuganda. Essaawa zino njagala ombuulire ondage ekifaananyi kyonna nga wa NUP asoomooza security. Balyoke bajja ati baveeyo n'obukambwe babenga abakuba ente. Omusajja oba DPS oba rapisi wenna wewandegeya, abaana bajja kukolako emikolo, bajja kukuba ejjinja ate ejjinja teriwetakoona. Sikkiriza mufujjo. Naye DPS wakubya abantu ng'olinga akuba ente. DPS wewandegeya jati ne muvaayo ne mukwata, bamenya omuvubuka ttabo yaliko bawunsa wange ne bamukuba ne bamumenya. Omuvubuka oyo wakiwago naina discipline. Ekigambo ekituufu aba NUP bakoze ensobi ki eyabadde bakubya ng'abakuba ente. Njagala tuvumirira ekintu kya jati kye yakoze okukuba abantu ng'abakuba ente. Ekigambo ekituufu aba NUP nkugambye bawemula, bavuma, naye tebalina fujjo ku security. Sikirabangako zimba yitamu wano n'olwembasi enaku zino sikkanya na Kyagulanyi ne bakutuukako ne bagaagwe abe ojja kukoma weeka bakuba olwale ne bakuvuma ne bakwemula ne batambulira awo. Naye njagala okubuuza aba security organs, njagala kubuuza, manyi ono mukyala Nabbanja ayanguyirwa nnyoko, alina speed etya okutaasa gavumenti ye kuba naye asula kawempe. Njagala ssaawa zino abantu abatulugunyiza abantu, abamenye abantu ne babakuba kiboko, ne mukuba abakyala ne mukuba abaana olw'akalulu kano kawempe. Akalulu mwina ababaka bangi nnyo mu palamenti, mwe musinze bekuba nga si mululu kiki, mwe musinze okuba n'ababaka abangi mu palamenti. Naye akafo ke kawempe nako mulaba mufiirawo nako mukeetaaga. Mwali badde mukeetaaga naye muyite mu mitendera. Kakati olunaku lw'eggulu Kyagulanyi abaddeyo kawempe, batambudde bulungi, tebalina gwe bakubye. N'alabye ne Honorable Nabbanja yagenze n'akola campaign, tebalina gwe bakubye. Kiki ekyabaddewo? Era twagala kubuuza abajjaati ani yatowa order, kubanga kyalaga nti waliwo okusika emiguwa mu security. Era waliwo omukyalo oyo bannange singa mmanyi erinnya lye nalimadde muwayenga, yakulaze nti takkiriza na bajjaati bye badde bakola ng'omulaba alwana abakwata. Wadde omukyala yadde mu security, yadde mu magye, yadde wa poliisi, yabadde wa UPDF. Ekifaananyi kya UPDF kyebadde kyasigazza tetulugunya bannansi nga wadde olw'olumu n'ekyenjala okugamba yo jjaati egwawa. Gavumenti ya Uganda bwetu wano weetuuse okubanga essaawa zino esobola okwegaana abajaasi baayo, ebitongole byayo ebya jjaati. Ekigambo ekyo kyakoze ekigambo kino nze kyendaba, era ekintu kino kyaleetedde Nalukoola ne kimuleetera obuzibu. Ekisookera ddala Nalukoola yali wa DP. Nalukoola oyo okuba nti yali wa DP, ate DP omwami gwe bayita Oweekitiibwa Mao yakwata DP n'agiteeka mu kaveera n'agitwalira President Museveni. Naye nno yagambye tewabudde byavuddeyo nti sebo baagala kukusatulula bukakafu. Omusajja gwe bayita Nobert
Bani Mao Robert yakwata DP y'abajjajjaffe bakiwanuka n'agikwata n'agitwalira President Museveni. N'ekigambibwa mbu Nalukoola eyali looya mbu Nalukoola yero yayinza kunsiba mpa wabiri kigambibwa mbu Nalukoola yabaga ebbaluwa endagaano eyatwala ekibiina kya byambu ofuna bulungi Nalukoola kakati bw'otunuulira security organization ziri za mirundi ebiri zirwanagana mu field naye kino kyabalidde jati balina order okuva jeva jotamanyi jesimanyi n'amagye galina order jeva jesimanyi n'ekigambibwa mbu order ya jati efevalinga Nalukoola ompuliriza bulungi etya order ya jati gye mwalabye nga bakwata basika Nalukoola ku boda bamukuba wansi bamusikasika nze byendaba bapromotinga Nalukoola asobole okugenda nina esimu eno kwatiriramu simu ki soko nindeko mpola prime minister w'eggwanga lino prime minister wawa Robina Nabbanja ankubira lwaki akuba linda kumala okwogera n'ensonga zange kyenjagala okugamba waliwo order okuva nga bapromotinga Nalukoola gwe baagala atwale mpulizaako baagala Nalukoola majegere yani majegere Nabbanja ate mutyako ki ekimumanyiiko nti awuliriza abantu omulabye Kawempe namulabye nga yeekalakaasa kyenjagala okugamba waliwo ebintu bya mirundi ebiri Nalukoola bamwagala bagamba mbu olwokuba Mao gyali eringa ekijinji baagala Nalukoola yabaali akalulu bagamba gwe bapromotinga njagala kubuulira jati ku kintu ekyakoze ku Nalukoola be baba tebamupromotinga kyabadde ki njagala tugende mpola jati yakoze kinene nnyo okupromotinga Nalukoola naye nkugamba Nalukoola ekigambo kya musajja otagala n'essimu kijja otagala nayo nkugamba bwe nti Nalukoola wakoze kinene nnyo kigambibwa nti abajjaati wakolaganye nabo mbu ne Noba ne bamitani